بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال كل ضلالة في النار. عن معاذ الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، إلى آخر الكلام. عشان نسبة الله تبارك وتعالى ثم سبق الله سيدنا يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقسم بكلا رحمة إلى هذه الأمة إلى أمينو نكافراسلا ناتلامira byeyatulamira nga yenna anaatamasaka ku byo anaabinywererako anabyekwatako nga bwe yabisomesa anta min alfaizin, owangudde oba oli mu bawangudde. yenna anaabyawukanako omubaka bye yasomesa n'akola obwongo bwe nga bwe mulowoozesa oba ye nga bw'alaba oba okusanyusa baali nabo, dhalika huwa alkhusran almubin, omuntu oyo asaliddwa olusalwa olutayinaayinwa. akyatuwadde obuwangaazi Allah n'emyaka buli omu gy'omanyi gy'olina, ng'ayagala twongere ku mirimu gyaffe oba oli awo gye tusuubira oba gye tulabanga gye tulina emirungi, nga Allah bwe yatugamba nti ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baaq. byonna bye tulina mu dduniya muno nga tugenda kwawukana nabyo mu kufaako, byonna bye tulabanga ebirongoosa obulamu buno nga tetubikozesezza kubeera nga bituzza eri Allah nga atusiimye, Allah yagamba nti bigenda bagasa. n'agamba nti naye bimuganyuddwa mu byo ne mubikozesa olukozesa Allah lwabasuubira okubikozesa, yagamba nti empeera ezo ze ziri mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. ekibeera erinze naawe okubeera nga tweyongera okubeera mu baddu abalongoosa, nga Allah bwe yagamba nti inna Allaha yuhibbu almuhsinin, n'atagamba salihin. kikulaga nti obuwangaazi ng'abavuunuzi amanyi abavuunula, obuwangaazi bw'omukkiriza alina kuwangaala ng'alongoosa,
byotakoze mu lwaleero olunaku nga bwe lugenze fuba nnyo obeere ng'obikola mu lunaku oluddako era olaajanire Allah abeere ng'akkiriza. Mufunze eddakiika zigenda kuba ntono tugenda kwejjukanya ku hadiisi gyenkakasa nti fenna twali tugiwuliddeko okuggyako abatono muffe. Hadiisi eno yeetaaga okwongera okutegeera. Ebiseera ebisinga tuddukira nnyo ku mawulire ag'essanyu agagirimu ne tutatunuulira kyekigenda otutuusa ku mawulire ag'essanyu agali mu hadiisi eno. Okusingira ddala nga njagala nnyegende eri buli muzadde yenna alina omwana eyakwata Qur'an, oba eri baganda bafe abakwata Qur'an, oba eriyo eri omuzadde oba omuntu yenna asuubira okuba n'omwana gw'anaatwala okukwata Qur'an oba okusoma Qur'an. Hadiisi eno erimu endagaano, ng'endagaano yaayo si ya dduniya wano, naye ng'okufuna mu yo tulina bitegeerera oba bikolera wano eno ku dduniya. Etulagaanyisa obulamu obujja mu maaso awo Allah bwe yagamba nti yawma olunaku olugenda okujja olwo nga la yanfa'u maalan wala banuun, nga ssente buli omu z'olaba nga ze zitebenkeza obuwangaazi bwo kababeere abaana nga bwe batunulako owulira ofa essanyu ku lunaku olwo tebagenda gasa. Allah n'aleeta olunaku olwo ebifaananyi bingi n'amannya mangi byatuumye olunaku olwo azukuse obwongo bwange n'obubo tweteekereteekera olunaku olwo. Allah yagamba nti ebimu ebyewuunyisa ku lunaku olwo oba ebigenda okulaga obukambwe bw'olunaku olwo yagamba nti yawma yaj'alu al-wildaana shiiba, olw'obuyitirivu bw'embeera okukaawa n'okuba enzibu yagamba nti abaana abato bano be mulaba bagenda kumera envi. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya endala n'agamba nti watara nnaasa sukaara wama hum bisukaara, mugenda kulaba abantu nga batamidde. Nkakasa ffenna twali twali ku mutamiiro, naye yagamba nti ng'olutamiiro olwo lwe batamidde tebatamidde mwenge, walakinna adaaba Allahi shadiid, okulaba obulabi kubonerezo nga Allah tanaabonereza bagenda kuba nga abatamidde ekifaananyi kye balimu. Lunaku luzibu nnyo, terumanyi mugagga, terumanyi katikkiro, terumanyi kabaka, terumanyi mwavu, terumanyi seeka, terumanyi atali, illa man ata Allah biqalbin salim, okujjako anadda mu maaso ga Allah ng'alina omutima omulamu. Ogwo tuli gulago olulala bagufaanana gutya aba baseeka bajja kutusomesa. Kyenjagadde tukoneko hadiisi eno sahaba gwe bayita Muaz ava mu kika kye bayita oba ekyaba Johani. Sahaba ono atunyumiza oba sahabi atunyumiza omu ku basahaabi b'omubaka Muhammad sallama agamba nti anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qaala, mazima ddala omubaka wa Allah okusasa n'emirimu ebere ku ye yagamba nti man qara'a al-Qur'an, omuntu yenna asoma Qur'an n'atakoma kusoma n'agamba nti wa amila bima fiihi, omuddu ono n'akolera ne ku byasomye. Nga tuyimiriddeko wano ekitookera ddala hadiisi kyetukubiriza okubeera nga tufaayo okubeera nga tusoma ki? Tusoma Qur'an. Buswavu nze naawe ku myaka gye tuyina nga tetumanyi yasabuna bwefaanana era nga tetwagala kumanya bwefaanana, nga mu puroguramu zaffe ffenna ze tuba nazo ez'olunaku ey'okutuula okusoma yasabuna epuroguramu terimu, naye tulina puroguramu za miitingi z'embaga. Buli waggulu tumiitinga ku Boston, abaddu bawulira mu buwoteri bw'e Kampala simanya gundi akende gundi, waliyo miitingi bannaye tembulawo. Olukuŋŋaana olwo ne bakuŋŋaana balina kye baagala okuggusa mu buwangaazi bwabwe, tebalaba nga valuable, tetuyinza kugamba nti kibiira tetukyalambisa. Naye mulinayo olukuŋŋaana lwe mukuŋŋaana lw'okubiriza banno nga babayita ku miitingi y'embaga, ng'oluyita olw'obayita obayita kujjamu eyigirize wakati wa Qur'an. Abavubuka balina enteekateeka oba ensisinkagana ze basisinkagana wakati waabwe weekend, bonna ne bettafaka ne bakkirira ku biiki bagende bajooge Allah subhanahu wa ta'ala, ng'amazzi ge bawugiramu ga Allah ng'eri yonna beerabidde oba baba beerabidde oba
nkakasa abategeerabidde nti Allah naye gye bagenza omujoogira yafugayo. Naye nga Qur'an nga bw'olaba kakiriki bwe kapangise emmotoka ne kagenda kajoogamu ngu bagenze mu kivvulu nga ku bonna tekuliiko asobola kusoma Al-Fatiha nga ntuufu. Nabbi kyatugamba hadiisi eno omuntu yenna asoma Qur'an nga bw'ola Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatulangira mu Qur'an yagamba nti walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri. Allah yagamba nti Qur'an eyo nagibanguyiriza mwebuulirire nayo. Abafu osobola okwebulira nekyotasobola kusoma. Amakulu kyatukubiza mu bigambo ebyo abamanyi gye batuwa ekisookera ddala oyagala okwebulira ne Qur'an sooka oyiga okugisoma. Allah n'abuuza nti abaffe mwebuuliridde nayo yeewuunya obuwangaazi bwange naawe obutali mu kusoma Qur'ani ey'okwebulira oba ey'okukolerako naga nti afala yatadabbaluuna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha bati hamila al-Qur'an. Allah gamba nti abanga abasomera Qur'ani baasizu temufumitiza ku Qur'ani gye musoma oba emitima gyammwe baagisiba giriko kufuru miggale. Kati nabbi atuwa mu hadiisi eno kyeyasookerako n'atugamba nti omuntu yenna asoma Qur'an n'atakoma kusoma Qur'an al-maqsud ekigenderwa mu kusoma Qur'an nabbi n'akireka mu bigambo ebyaddeko naga nti wa'amila bima fihi omuddu ono n'akolera ku biri mu Qur'an nga tetunnagenda ku mwoyo gya ssanyu. Abaffe aya mmeka z'omanyi era ozikoleddeko kigero ki? Tulina bwetaavu bwa tuwulira nti oli afi nakwatira ku Ubayyi, nakwatira ku Zufura, nakwatira ku bweyogera madala sayina gye wakwatira. Wabula ekigendo twewunyisa ffe tulaba bikolwa byo na bigambo bikuvaamu. Abasajja baayogera ku Ibn Abbas radiyallahu anhu nti nga bw'omutula bw'oti olaba Qur'ani etambula noonya yaafi nga bw'omutula bw'oti si waakulayirira okuviira ddala ku nnyambala ye, ku njogera ye, ku ndyaze, ku nneeyisa ye n'abantu. Ng'ate waliwo abaddu b'otunuulira nga teyakwata Qur'an naye nga wallahi asobola okukulowooza nti yakwata ki olw'embeera ze ennungi si embeera ze za Qur'an. Abaddu tulina bwetaavu bwakwogera gye wasomera Qur'an era tulina bwetaavu bwagamba wansi gye wasomera oba gye wakwatira Qur'an. Wabula abaddu balaba bikolwa byo. Butwava okutusaaza tarawih bagala bafa batusaaza naye ng'oluvannyuma lw'esala ya tarawih bibeenyigiramu. Tuli abaafizi abaddu abakoze Qur'an ku yawmul Eid bwe bafaanana naye nga yasomejjuza 30 era ng'ebimu bye bamutenga nabyo we yasaaliza oyo tebamujjukiza oyo alina omurajaa wama adraka ogalyuddwa kino omurajaa gw'olina ng'ebikolwa byo byawukana ne Qur'an gy'osoma. Ye nabbi agambye nti omuntu yenna asoma Qur'an wa'amila n'atakoma kusoma busomi kubadde mulembe guno ng'abaddu abaakwata Qur'an kamasalu al-himaari yahmilu al-asfaara. Allah agamba nti waliwo abaddu abamu balinga nga bwolaba obulogwe keetikka ebyebbeeyi naye nga tekamanyi valiyu ya bintu bye keetisse. Ajibu kyewuunyisa era obutabeera kyewuunyisa okuba ensonga okubeera nga teyeewuunyisa osobola okusanga omuddu yakwata Qur'an naye ng'alina omuwala gw'ayendako naye nga yakwata Qur'an naye nga aya zonna ezigaana ezzambi lino zimuli mu mutwe. wala taqrabu zina. Allah subhanahu wa ta'ala yatwewaza wala taqrabu fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Temusemeranga obwononefu obwenzi mu mbeera yonna obulabwako n'obutalabwako. Allah n'aleeta ebintu ebiri haramu naye ng'omuddu yakwata Qur'ani alinganga gweragira obulagizi. Kiyinza okubeera nga Qur'ani gye tusoma nze naawe Qur'ani eyo nga tesukka malookooli gaffe. Nabbi yasomanga Qur'ani n'agisomera ewantu abantu abatannaba kusiramuka Abayahudi n'Abanasara. Ejjuzu gye bayita wa idha sami'u weetandikira wennyini Allah n'ayogera ku mbeera z'abaddu aboolya Qur'ani ne ba'assara. Yagamba nti abaddu bali wa idha sami'u bwe baawulira eyo ebisiddwa ku bubaka yagamba tara a'yunahum walabanga amaaso gaabwe tafiidu min ad-dam'i ng'amaaso gaabwe gakulukusa amaziga. Hal indaka aya olinayo aya yonna gye waasomye mu tarawih oba gye wasadde mu salaayo oba mu tahajjud oba salaayo ezo
nga gwe weesaaza ayoneka byamaziga. Aya ze tusoma mu bulamu bwaffe mu Qur'ani ziriwa? Nabbi n'agamba nti omuddu ono asome Qur'an n'atakoma kusoma, Nabbi alaga obuzito bwe n'obulungi bwe bwagenda okufaanana ku lunaku olugenda okuba ng'obwetaavu bwalwo mirimu mirungi. Ekitookera ddala Nabbi n'agamba nti ulbisa walidahu, bagenda kwambazibwa bazadde be tebannawoona asome n'akolerako. Abazadde bangi bafuna nnyo essanyu nga bwegya hadiisi eno nga bawulidde okwambazibwa engule ne batatuunya nnyo ekiri emabega w'okwambazibwa nga tebannaba kwambazibwa. Abaddu bangi batutte abantu mu Qur'an oba abaana mu Qur'an. Omwana aba yakamuwa yakamalako Qur'an n'omurajaa tegunnaba kunywera ne mugamba buga nti yasomedde lusiyo esembayo mu Qur'an, n'amukwata n'amugyawo n'amutwala mu St. Mary n'amutwala e Buddo mu St. Joseph. Naye nga talina waagenda kukolera murajaa wadde talina waagenda kuwulira ezimu ku aya ze yakwata mu mutwe nga zivuunulwa. Yono omuzadde obwongo kyebumulaga nti omwana we oyo kaakutte gwowoyi oyo omwana wo kati gwe engule ogifunye. Allah agenda kwambaza engule nga tonnatumya mwana wo abazi n'amannya gakyuka ayagala witeba amaasi lulaba teba amaasi ali agala witeba amaasi. Mumwana we yakutte Qur'an, yakutte Qur'an yakutte akimanyi amanyi amakulu gaakyo. Era abaddu abasinga okutawaanya, abamu abasinga okutawaanya mu umma muno be baddu abafaanana bwe bati aba yakwata bye yakwata ye n'alowooza ti bwe yakwata yategeera. Baganda bange bakutte Qur'an twawule ebintu bino bibiri oba abasuubira okukwata Qur'an. Enjawulo nene nnyo wakati w'okukwata Qur'an n'okumanya Qur'an oba okugitegeera, bibiri bya njawulo. Si buli kika kya mmotoka ky'omanyi oba kiyita nti oba omanyi okukivuga. Okukwata Qur'an kirala n'okutegeera Qur'an kirala. Allah ayagala Qur'an eno gy'okutte mu bwasizi bwo ekulabikeko. Qur'an kale gy'osoma tiraawa tokutta tolyafi, naye ayagala Qur'an eno gy'osoma mu tiraawa erabike mu buwangaazi bwo, ogenda kuba oganyudde mu kusoma. Ekigendera mu kusoma Qur'an oba mu kukwata Qur'an kubeera nga bwe buwangaazi bwo. Su'ilat Aisha radiyallahu anha, baabuuza mama waffe Aisha ku mpisa za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye yagamba nti empisa za Nabbi zaali empisa za Nabbi ng'empisa za Qur'an. Noonya yaati oba omuddu asoma Qur'an kiraawo oba omuddu yenna gw'omanyi ng'empisa za Qur'an. Tuli baakulayirira. Jero sokyawulira ulanjawulo wakati w'omuddu eyakwata Qur'an oba asoma kiraawo obutuufu oba atamanyi kusoma oba ataakwata Qur'an. Ffenna tufaanagana. Ffenna tewakyali njawulo. Kana akavubuka akaalutazze n'alowooza nti alina kyakusezza Allah. Muhyiddin Ismail Kakooza la'natullahi alayhi. Omuvubuka oyo alowooza alina kye yakosezza Allah oba alina kye yakosezza obusiraamu. Naye nze ngamba nti Allah yamugobye mu busiraamu, kuba Allah yagamba nti yasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Ezo aya zimuli mu mutwe naye tamanyiiko ne Allah yagamba nti singa banjagadde mwenna nsobola okubagoba, mwenna mbajjawo neteekawo abansinza abalala. Qur'an gye yakutte yamenyekera bwereere. Obwongo bwamulaze nti agenda Jiriya mu bazungu, yakwata n'atamanya kyakutte. Bwe bulwadde bw'abazadde abasinga obungi naddala abali e Uganda, ye omwana we kati akwata Qur'an tafaayo mwana ono kumwongerako kusomerako birala bigenda kuliikiriza mwana ono okutegera Qur'an gy'akutte. Baganda bangi baafi bagenze misabaka, bagenze gye bagenze, naye nga mugambe nzivunula Fatiha aya ku aya tayinza kuvuunulira. Abange tweteeko ekigenda mu kusoma Qur'an oba yenna wankawanka okukwata Qur'an yakukolerako. Girwogera ogikolerako ng'ogitegedde amakulu gaayo. Amakulu girwogera ogategeera ng'otudde ewali abo walimu bakuvvuna ebigambo by'okutte. Qur'an ejja tuasara, ejja tukyusa obuwangaazi bwaffe. Omwana akutte Qur'an n'omutwala mu senti omutwala e Buddo. Waliwo omusiraamu yajjaawo abaana aba baali baafuna buna, alina munne gwe yali alina naye namugamba nti ate omwana olaba mbw abaana bo bafunye buna, ate wona abatwalako mu Qur'an obwongo buno bugenda kuba busaza, bugenda kuba buugi.
zina aleetera abaana era ku nniya yabwongo buno kubwongeramuko kasiri gavana mu kukwata bw'abajjaawo nga allah abwadde bakutte qur'ani emyaka 3 yabatwala buddu abaana bakompuleininga nti taata eno ku viddi batuyisa embizzi abakutte qur'ani abaana bagamba kitaabwe nti eno taata eno batuliisa embizzi ku mmenyu kweri amawulire ganga nkakasa abasinga mwagala kati guuli waabwe oyo simanyi ani faaza levrandi ani nkooyo oyo bwe yavaayo ng'avuddeyo ku kompuleyini y'abazadde abalina abaana ebuddo yabuuza abazadde nti mmwe bano abaana bammwe abasiramu lwaki temubatwala mu masomero gammwe nga bba abasiramu babafumbirawo emmere yaabwe naye ng'abaana bagala nti enkamuzi nnyini zebafumbiramu embizi zebafumbiramu naye ebijanjalo byetukola byetulya akutte qur'ani nabajaazi abazadde noonaye mu baana bo nejjuzu z'ogamba z'alina asobola kuvunulamu mmeka kikulaga obwetaavu bw'okutegeera kyakutte omuvubuka ono yalutali bwe yasomye byasomye mu kyaki mu ssabo lyabwe mukaafiri munne yamubuuzizza kayanja namugaa nti biki ebyo byosomye amakulu amubuuza nti makulu ga bigambo ki ebyosomye omuwutufu n'agamba nsomye qur'an nga tayinza kuvunako nakigambo yali ayinsomye qur'an ati abange qur'ani yakusoma nakukolerako si kusoma busomi nga nkalu omuddu yenna asuubira okusoma qur'ani enkalu ogenda kumenyeka basahaba banyumya nti bo mubuwangaazi waabwe nabbi yabasomesanga aya 10 ng'abasomesa aya 10 ne bazitegeera zissa mu nkola zisomesa n'abongera endala 10 sahaba nti nga ffe tetuva ku aya 10 okuggyako nga tuzitegedde amakulu gwe leero mu qur'ani aya z'osoma ku dhuhur ne ku asiri ezo size swalazo zeweesangamu izo gantero imamu gy'asoma ze sibitegeera asomere mu bakara kale gwe mu swalazo zeweesomeramu ku dhuhuriyo ne asiriyo ebigambo by'osomaawo obitegeera oyinza otuvunyamuko ku ssuula z'osoma mu swalazo nga weesaaza tufeeyo okutegeera amakulu ga qur'an tufeeyo okutuula ne basomeseza wonna woowulidde nti awo basomesa okuvuna qur'an tugenda kwekwasa ki ng'essimu zennyini ze tulina emisomo kwegiri egy'abaddu abatuvunira qur'an ezivunula entuufu ku memory card yo kuliko kalifuso kujjudde ennyimba ku memory card yo kuliko ng'ogenda mu play store y'essimu yo ojjayo bw'ononeka abaddu allah agonzezza olugonza lwatugondezza eddiini eno basahaba ne bataafuna omuddu atambula ne qur'ani nnamba ku ssimu ye qur'ani nnamba basahaba bo baanoonyanga buloonya amanyi aya eno amanyi aya eddaku eno yaliwa amanyi mbeera efaanana bwe allah aleesa abaddu abasunni abali ku sunna abasomesa ensomesa entuufu abavunudde qur'ani mu luganda bavunudde qur'ani mu luswayiri bavunudde qur'ani mu nnimi ez'enjawulo nga tetulinayo tetugenda kwekwasa ekyatugana kutegeera amakulu ga qur'ani gye tusoma mulaba obuzannyo oba abakyala balaba obuzannyo ku tv buli mu luyindi ne bamuvunira mu luganda era n'anyumirwa naye talina budde buliza qur'ani gye bamuvunira kutegeera bigambo byasoma tulina ensonga yonna gye tunaaba mu maaso ga allah okuwona obutabonerezebwa kati nabbi kyagamba nti omuddu yenna asoma qur'an n'akolera ku biri mu qur'an eyo agaye nti bazadde be nga tebannabakkuwa ekkula lyegenda okusooka okkuwa nga mutabani waakutte qur'an n'akolera ku biri mu qur'an yagamba nti ekisookera ddala bazadde be bagenda kwambazibwa engule n'agamba nti ng'okwakaayakana kw'engule eno eringanga obanga ekifaanananga woonaddira enjuba n'ogiteeka mu nnyumba agamu ku mayumba g'edduniya muno okwaka kweyaka fenna tukakasa weeri eyaka omuddu abeera ebbombo ng'agiraba omusana gwaka n'ali emasaka alaba omusana gwaka ali ekkoboka alaba omusana gwaka ali yonna gy'ali neewala obuwanvu bwo ali ekenya alaba naye ng'omusana gulio ng'omusana guli gumu naye nga buli omu waali olabanga ogukuli okumpi
bukyasinga enjuba ekwatibwa n'eteekebwa agamu ku mayumba g'edduniya olowooza ebeera eyakeetya. nabbi kyagambye nti ekyambalo kye bagenda okwambaza maama woono alina mutabani we alina muwala we asomye Qur'ani n'atakoma kusoma n'atakoma kukwata wabula wa amila n'akola n'ekubiri mu Qur'ani. aya mmeka ze batusomedde ezituziyiza ennyimba bameka mubaasi oba mubadde abasoma Qur'ani ng'ate bakyayimba. kyewunyisa ne tugenda tulina emikolo buli omu gy'awangalira ewaka balondamu asinga okusoma Qur'ani ajjaggulewo. seba omukolo gunaabaako endongo basooka gugguzaawo Qur'ani. n'aleeta akaana kakusengaawe ne kagogola eddoboozi ne bakateerawo omuzindaalo ne kakooka omuswa. kabeera kakamala okusoma kanyaga nti bijje omwana omupiira akayimba akamujja mu kidaala n'agenda ng'amenya amagumba ava okusoma Qur'ani. n'agenda wano wokka wano mu kusoma Qur'ani tolaba yamuwa yadde 10 n'abeera afuluma wano nga bamuteddeko akayimba akajjafizu mu kidaala ne bagenda nga bamwolekera bamuwa obutula bamuwa ebinusu. kategedde kyasomye. Allah haramisizza aganye ennyimba aya zituli mu mutwe. Allah atuziyizza mu Qur'ani gye tusoma agambye abakyala bambale beerikkirire. aganyuddwa mu Qur'ani gy'asoma omukyala yo yasomye Qur'ani n'emugamba okwerikkirira n'amanyiza nga ayambadde jiribabu nga yeerikkiriza. abavubuka Allah subhanahu wa ta'ala mufti baanayamba oba babeera awadde okubeera nga baganyuddwe mu Qur'ani gye basoma yo yasomye Qur'ani n'emuziyiza nti wala taqrabu zina tosemberanga obwenzi. nadduka ezzambi erifaanana bwe biti oyo aganyuddwa. abaffe tetulyangako aya ze basoma mu Qur'ani oba tetusomangako aya mu Qur'ani Allah ng'atuziyiza kibayita omwenge. bameka abasiraamu abalina omwenge nga ne mu kwanjula tugenda nagwo nga tusibyemu oluyina wakati ne tukwiza obulombolombo bw'Obuganda bwonna ne tuyiwako ne tulaamiriza nga bali abaatutte omukombooti simanyi akabaawo simanyi ani amalwa ge baatutte eri mu kwanjula naffe ne tuukiriza ku sondono gwe tututte. njawulo kyeri wakati wose n'abatali basiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti Qur'ani eno gye yatuwa tibyanan likulli shay'in yannyonnyola buli nsonga yonna. omusuubuzi yenna ayagala okusuubula ddayo osome Qur'ani. wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah yakkiriza obusuubuzi naye yabagaana okulya riba. eyo Qur'ani ekunnyonnyole bulungi butya bw'osuubula. oyagala kufumbiza muwalawo bw'oyagala kuwasa liyunfiqu dhu sa'ati min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiqu mimma bwekyo oyagala nnyambala Allah n'aleeta ennyambala gy'obeera oyambala mu Qur'ani mweri. si kyowulya kyoyagala mu Qur'ani buli kimu Allah yagamba nti Qur'ani eno huda bulungamu anaaba agisomye alungamye wa rahma era kusaasira agikoleddeko n'akwata obulungamu obwo agenda kutuusibwa kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. omulembe guno abaddu bangi tusoma Qur'an naye ne tuyeka bagisomedde. undur tunuulira Sudais Abdurrahman imaamu w'e Makka asoma Qur'ani tunyumira nnyo muwulira ng'asoma abamwagala n'akaaba amaziga. olowooza Sudais ono aba akaabira naye nga bw'okumiriza bulungi ku aya z'abeera akoonyeeko bazabeera asomye n'akaaba nga aya zikwata ku mazambi agamu ku mazambi agatalabika mu Saudi. asoma aya nga zikwata ku mazambi n'akaaba amaziga. Allah gwe yawana akwata Qur'ani lwaya ezinzigama nti yakwata Qur'ani nga alina emyaka 9 naye asoma Qur'ani. obuwangaazi bwa Sudais awangadde akaaza ku haram bwennyini nabbi weyimira nga asaaza oba nga asomesa abasiraamu ye wakola ki bwe buwangaazi naye asoma Qur'ani n'akola n'akaaba. ebigambo bino byasoma bitegeera. n'oyo hafiza asoma Qur'ani n'akaaba nga teyeekaabya wabula nga ategedde amakulu g'ebigambo bino ebimukaabya. fenna bwe tutuuka ewali omuliro ne tuseka. bw'otuuka ewali ezzambiro Allah kyakusuubiza ezzambi n'alyogera byennyini nakyo kyagenda okukola n'oseka.
bo bali ababitegera baakabawo bukaaba Sudaisi yali badde akaabiraki Baghamidi bali badde bakaabiraki Bajohani Bamaturud bonna abasomyi ba Qur'ani be tumanyi Salah Hudayr Salah kizibu nnyo okusoma essuula n'agiggusa nga takaabye naye nga obuwangaazi bwe bawangadde talayo ku bakyala bwolesezza bwerere bwabwe nga bano betuwangalyemu e Uganda bebafaanana akuliraana mu takisi n'owulira ng'oyagala kusesema ennyambala gy'ayambadde embi olowooza baali badde bakaabiraki tebawulidde ku music ng'abasiraamu leero bwe tusuza mu mayumba gaffe tokyayawula nnyumba ya musiraamu n'etali fennendo ng'etuleeta endogoma mpaka ku makya bannayiba tebeebaka n'ewapita bwe gufaanana Basudaisi tebalabye ku bwononefu bwa kulya mayiruugi nga leero bwe tulabye okunywa enjaga okunywa omwenge naye basoma Qur'ani ne bakaaba fe abawangalire wali ebintu ebifaanana bwe bityo abange tekitumalira okusoma Qur'ani tufumiitiza ku bye tusoma kale omutima amaziga gano ne tutagalaba oba ne gatakulukutangaoka naye ng'omutima muli owulira okunyolwa olwa Allah byakuliza abaddu abamujendedde towuliranga ku aya yonna muliro towuliranga ku aya yonna mu Qur'ani ekwata ku muliro ng'ekumalira okubeera nga ekuyiwa olutiko Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku bantu b'omuliro yagamba nti qut'at lahum thiyab min nar abantu b'omuliro agenda kubakolerayo ebyambalo nga babikoze mu muliro lowooza ku mpale gy'oyambadde oba ekkanzu oba essaati nga bagikoze mu maana ga mu jahannama qut'at lahum thiyab min nar yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim oluvannyuma Allah agenda kulagira malayika zibayiire olwegi fenna tumanyi amazzi agayidde obulungi agagoya akawunga bagabayiire mu byenyi byabwe aya bwezitu tezitukabya maziga aya bwezitu teziyinza kutuula mu mutima gwo tezikonkona n'ozigulira zituula mu mutima gwo n'owulira nga erina weetuuse mu kubuulirira omusajja gwe bayita Umar ibn Abdulaziz amanyi gwe bawogerako eyafuga abaddu olufuga ng'olw'abakhalifa abana ab'omubaka naye omusajja oyo yali mbeeraye nga buli kiro bagamba nti ebiseera ebisinga ekiro yakuŋŋaanyanga abamanyi be yali amanyi okutegera Qur'an n'abagamba nti kati sheekhe leero njagala twogere ku jahannama leero njagala twogere kufa ne boogera oyo ne mukulembeze era ku mulembe gwe bagamba nti omusajja oyo yakuŋŋaanya zaka ne batuuka okunoonya be bawa zaka nga tebabalaba nolyayo mukulembeze afaanana bwali yakuŋŋaanya zaka ku mulembe gwe ne batuuka okunoonya be bawa zaka nga tebabalaba leero buli musiramu gwotunya mwetaavu wa zaka naye buli gwotunulaba mwetaavu wa zaka naye omusajja oyo dumwasoma aya Allah nga Allah alaga embeera abantu gye bagenda okufaananamu ku qiyama n'agamba nti fariqun fil janna fariqun fis sa'ir abantu abamu bagenda kubeera mu jjana abantu abalala bagenda kubeera mu muliro omusajja ono n'asoma peegi eyo aya eringanga yakusatu ku peegi eyo n'addamu n'attirira n'atandika okukaaba ne wamulema okusukka n'addayo waggulu n'addamu n'asoma n'atuuka ku bigambo ebyo n'addayo waggulu wallahi ng'alemereddwa okusukka ebigambo ebyo bagamba nti yava mu kuswala qiyamu layiri ng'ayimirizza ekkiro n'agenda ng'awoggana ku kyalo bannanga omuliro abantu bonna bamulya ne bazuukuka bwamala okuzuuka teyabanyega n'addayo n'asaala n'asoma n'alemererwa bagamba nti n'akaaba mpaka esswala ya suba bwe bayazinga suba abalala bagamba wansi y'enfayido omusajja oyo yalwala okumala emyezi naye nga tamanyi bulwadde bumuluma naye mukyala we yagamba nti kwava ku kukaaba kwe yakaaba kuli abasajja oluvannyuma bamugamba nti Umar ibn Abdulaziz
kiki ekyakkaabya ekiro lwerino jjanga ogamba nti annaafu omuliro wali obadde ki ebyo lyekutte omuliro wali obadde ki n'abagamba nti nasanga ebigambo bya Allah bibiri Allah ng'ayogera ku bantu bamipeeka ebiri n'agamba nti nenfumiitiriza nga Allah agamba nti fariqun fil janna ekitundu ekimu ekibinja ekimu bagenda kubeera mu jjana n'agamba nti nalowooza ku mwoyo gwange nga ntuuse ku bigambo bino mu Qur'an oba naabeera mu bantu b'omu jjana Allah n'agamba nti fariqun fis sa'ir waliwo abalala bagenda kubeera mu sa'ir oba mu lusenyi lwe bayita sa'ir n'agamba nti bwe natuuka kulowooza ku mwoyo ne ngamba nti nnyinza okubeera nga ddala mu butuufu ngenda kubeera mu bantu b'omuliro naye mu bwenkanya abantu bonna abandisiba ebyafaayo bakakasa nti yali musajja mwenkanya mu bukulembeze bwe mweraliikirivu ekifaanana bwe kiti Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yali musajja ajja mu byafaayo nga bagamba nti yasomanga Qur'an ekiro n'agimalako era bwali buwangaaziwenga Qur'an era ey'okufumiitiriza ey'okwebuulirira nayo Uthman ibn Affan abasajja bajja okumutta bamusanga mu Qur'an bwe bwali obuwangaazi bwe naye lumwera bamusanga akaaba amaziga n'agamba nti ya Uthman tekikkaabya amaziga n'agamba nti nawulira omubaka Muhammad sallama ng'agamba nti mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala qabda Allah subhanahu wa ta'ala yakwata oba yayoola qabdatayini yayoola embatu bbiri n'agamba nti luno olubatu olusooka lwa mujjana n'ayoola olubatu olwokubiri n'agamba nti luno lwa muliro naye Uthman ibn Affan agamba nti simanyi ku mbatu ebbiri nagendera mu luliwa Uthman ibn Affan agamba nti simanyi ku mbatu ebbiri zino ebbiri Allah we yayoola nagendera mu lubatu ki ekinkaabya ndabira ddala nnyinza okubeera nga nagendera mu lubatu olw'abantu b'omuliro oba oluyoola Allah lwe yayoola abantu b'omuliro abaddu beeraliikirira Allah naye nga bulaba obuwangaazi bwabwe Qur'an kyali kitundu ku bo Uthman ibn Affan yeeraliikiridde Allah yeeraliikirira okusinkagana Allah yeeraliikirira omulimu gwa Allah gwannyonnyola mu Qur'an naye ng'ali mu basajja ebaasanyusa n'ejjana nga balamu naye ng'ebimu ku byotenda maama w'abaana yagaana okusaala n'abaana bo batenda bo eswala yagaana tulina mikwano gyaffe gye tugamba nti oye baaba eswala yagaana mukwano gwange naye eswala yalema omweraliikirirako butya bwagenda okusinkagana Allah nabbi atugambye nti omuntu yenna asoma Qur'an n'atakoma kusoma oba omuntu yenna akwata Qur'an n'atakoma kukwata bukwata naye n'akolera ku ebyo byasomye oba byakutte omuntu oyo bazadde be naye tebannamuwa bazadde be bagenda kwambazibwa engule n'agamba nti ng'okwakaayakana kw'engule tuli abazadde abayimbiddwa oba kale abagayaziddwa oba abasanyusiddwa n'abaana baabwe mu dduniya ekitali kiri nga kirungi omuzadde omulya nga asa essanyu ku graduation kirungi era ekiraga omwana ono nti musanyufu ku graduation emu omwana yajjako bagiyita bati eno gye bambala gawuni n'agyambaza maama n'ajjako enkoofiira eno gye bambala n'agyambaza taata we era taata n'awulira nga mutuufu omwana amuweesezza ekitiibwa era ddala kituufu era amuweesezza ki ekitiibwa naye kakasa nti enkoofiira eno ne gawuni eno gye bayambaza maama ku bana ababiri teri yayinza kwambala kimu ku bibiri ng'alina omukolo gwe bamuyiseeko ogutali ogwo olabye olwambaza olwo omuzadde lwafunye olwo lwa dduniya kale ate waliwo olwambaza omwana ono lwajja omwambaza kusinya n'aba akoze lino ng'akutte Qur'ani n'agikolerako waliwo olwambaza lwa gawuni olwannamaddala waliwo olwambaza lw'engule olwannamaddala omwana ono kasana wakwata Qur'ani n'agikolerako abazadde bangi balina abaana bagraduatinze gawuni bazambazza abazadde engule bazambadde ebikofira zaabwe ne bazambaza abazadde ng'omuzadde awulira ddala yaqtuluhu lfarah essanyu awulira linzita awulira essanyu limutta naye essanyu liyinza okuba ettono oba era nkakasa nti ttono okusinga essanyu ate omwana ono lyanaweesa muzadde we ng'amutaasizza olutaasa biiznillah olutaasa olugenda okubeera oluzibu nabbi n'agamba hadiisi eno gyeggwera n'agamba nti naye mwe mulowooza mutya bwe bambalizza omuzadde ono n'agamba nti fama zannukum
mumulowooza mutya bwe bambaliriza omuzadde ataakola ng'omwana we yakola yasoma n'ateeka mu nkola aganti mulowooza mutya oba mumulowooza ki Allah olowooza kyagenda okukolera billazi amila oyo yakolera ku Qur'an eyo olowooza Allah ye agenda kuwaaki bw'abeera ng'omuzadde Allah amulungirizza n'amwambaza n'amusukkulumya n'alaga enkizo ye ku lunaku lwa kiyama ng'omwana we yasoma Qur'an n'agikolerako omwana we yakwata Qur'an n'agikolerako nabbi wali awunzika hadiisi eyo n'ebigambo bye n'agamba nti mumulowooza mutya oba mulaba mutya olowooza omwana ono ye Allah agenda mumukolera ki olowooza ye Allah agenda mumuwaaki waweeredde abazadde olwo ate oli yasoma Qur'an n'agikolerako naye kyebannaye Qur'an eno gye tusoma Qur'an yakolerako soma aya 2 naye ng'ozitegedde oziteeke mu nkola soma aya 2 omusiraamu yenna bw'otuulanga okusoma Qur'ani ey'olunaku funayo aya gy'oba weebuulirira nayo taganyuddwa mu Qur'an omuddu okusoma byonna by'asomye obungi bwabyo naye nga talina nakimu kyayinza kwebuulirira nakyo talina aya gy'ategedde aya zizze ziziyiza ate yayongera kuteeka mu nkola abange tukomisize ku Qur'an gye tusoma oba oli ayo n'akyusa obuwangazi bwaffe basomanga aya 2 basomanga aya 3 Umar ibn Khattab radiyallahu anhu nga tannaba kusilamuka yawulira surati Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha mpaka aya 4 si Taha yonna omula yawulira aya 4 ku surati Taha aya ezisooka Umar ibn Khattab n'agamba nti bino tebiyinza kuba bigambo bya Muhammad mundagirye Muhammad aliwa omusajja n'asilamuka naye ng'awulidde aya serero owulidde aya mmeka mama abaana awulidde aya mmeka abaana bo bawulidde aya mmeka emikwano gye tulina aya mmeka ze tuwulidde tuyinidde mu taraweeh emyaka gye tumanyi buli omu taraweeh ezoosadde obuwangaazi bwo olina taraweeh yonna gy'ovaamu n'owulira nga qiyamullayl Allah n'atuwa n'akaseera akalala ak'enkizo ayagala okusoma Qur'ani ye kale guweesomere yeeyiye ey'okwebuulirira zuuka keekiro abaddu basomanga Qur'an n'ekyusa obuwangaazi bwabwe firiiro abaddu obuwangaazi buffe tebukyakyuka na Qur'an kikulaga nti tusoma busomi naye nga tutegeera bukulu bwa bigambo bye tusoma abazadde mbeewaza okusomesa abaana bammwe Qur'ani enkalu asome Qur'ani eyo asomereko n'ebinaamuyamba okutegeera ebigambo bye kasitaana ategeera ebigambo byakutte ajja kunywera ate omuganyulwemu mu maaso ga Allah agenda kussa mu nkola leero weyitanga baganda baffe bangi abakutte Qur'an ng'ebikola bye bakola wallahi yeewunyisa atakutte Qur'an lwaki yakwata bukwasi naye teyategeera amakulu ga bigambo bye yakwata osanga afizu amanyiira sheekh avuma omuwalimu se lwakuba nti amanyi omuwalimu ye teyakwata Qur'an naye ng'omuwalimu buli aya yonna gy'osobola okusoma akubulira amakulu gaayo ne sababu nuzuru yaayo n'ebigirimu byonna Allah byakusuubira oba byayagala otegere mu aya eyo naye osanga nti omuddu omu yakkakkanya omuwalimu yakwata Qur'ani nakkakkanya ngalaba omuwalimu ye teyakwata naye ng'omuwalimu omuvubuka ono buli kyasoma naye ng'omuvubuka tayinza kuvuna yadde aya era omuntu gyeyongera okuba nejjuzo nyingi netakabbu ogenda okulaba yeemanyi beemanyi balina bye batuula nabo balina ennyambala yaabwe be bambala encupa kanzu bazikwatamu balina enkofiira zaabwe balina kate bwe batyo abange Qur'ani esisa obuwangaazi bwaffe hadiisi emu makulu gaayo yagamba nti salaasatu abantu bano basatu yagamba nti bagenda okuleeta abantu bano basatu mu umma eno mu umma ye yagamba nti bagenda okusooka okwokebwa omuliro ne bagenda okusooka okuyingizibwa mu muliro bwe twogera ku jahannam tetufunanga entegeera nti bagenda kunjokya biggwe yagamba nti kullama nadujat abaddu bagenda kubeera mu muliro ng'ensusu zino buli bazookya ne ziggwako Allah yagamba nti baddalnaaha
ng'alagira bambaze ensusu endala liyaduuka al adaabu bakombe ku bibonerezo bya Allah nga bakwokya olususu n'osiriira Allah n'abalagira ne bakwambaza olususu olulala n'okaaba abantu bagenda kukaaba nga bali mu jahannama bave mu kukaaba badde mu kuyiriitira balagire Allah mugambe nti rabbana akhrijna minha tukusaba otujje mu muliro guno tutaate Allah tuzzeeyo la'alli a'malu salih tuzzeeyo tukole emirimu emituufu ne Allah tayina agenda bagamba nti awalam nu'ammirukum awala yagamba nti wa idha alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzwa Allah yagamba nti abaddu abamu bwe manyira ne muyigiriza mu Qur'an bw'amu okutegera Qur'an bw'amu okukwata Qur'an alitwala nga byakubalaata bya muzannyo byakwewaaniramu byakwemanya naye nabbi yagamba nti abantu bamiteeka esatu mu umma eno bagenda okusooka okusoosekebwa mu muliro bagenda okusooka okuyingiza mu muliro nabbi nayogera ku musajja Allah gwe yawa ssente omusajja ono nga wetulaba kino ekiri zahir kino ekirabikako tulaba omusajja ono ng'esaasaanye ensaddaaka gy'asaddaaka ateeka mu kkubo lya Allah zisadde tulaba nga musajja mulungi nabbi nagamba nti omusajja ono agenda kutuuka mu maaso ga Allah mbufunze amugambe nti Allah wampa ssente nensaasaanya mu kkubo lye Allah agenda mugamba nti kadzabta muddu gwe oyimba wasaasaanya ssente ze nakuwa liyuqaal jawaad wazisaasaanya bakuteere nti oli musajja mugabi lakad kiila lak bakyogera bakuwaana nti oli mugabi genda bakuwa empeerayo sina mpeerayo gye ngenda kukuwa giri musajja ng'awaayo naye nga muraa'iyan awaayo mu mbeera yakweraga na kwewaana ri'a annaasa awaayo kubeera nga yeeraga nakuwaanibwa bantu gwenjagadde mu bantu abasatu nabbi nagamba nti bagenda kuleeta omusajja Allah gwe yawa ilmu riwaaya endala egamba nti bagenda kuleeta omusajja Allah gwe yawa Qur'an yakwata Qur'an oba nga agisoma haqqa tilawati mbunyini bw'okugisoma oba mu bulungi bw'okugisoma oba mu butuufu bw'okugisoma omusajja ono agenda kujja mu maaso ga Allah mugambe nti ya rabbi nze irimu Allah masha Allah Qur'ani nagisoma nagisaaza nakola bino Qur'ani amugambe nti Allah nkusaba wampe empeera yange nabbi yagamba nti omusajja ono Allah agenda mugamba nti kadzabta musajja gw'olimba wasomanga Qur'ani bakuwaane qari oli musajja nakinku wasomanga Qur'ani bakuwaane nti oli mukugumu kusoma Qur'an Allah amugambe nti lakad kiila lak ekyo bakyogera genda bakuwa empeerayo sina mpeera gye ngenda kukuwa omusajja oyo ne Qur'ani ye bamukwate babeere nga bamuyingiza mu muliro ne Qur'ani gyakutte era abaddu basoma Qur'an atumya muwasala kasente ke bamuwa sarawe ayagala kakadde bamutampa 7 kijja Qur'an tekwatika zinjagala ededde ekanzu ya yidi n'ebirala ebifaanana bwe bityo naye kityo bannange Qur'an eno tekigenda mu kusoma kubeera kutuusa buwangaazi bwaffe tekigenda ky'okusa Qur'an Allah yagamba nazzala ahsana alhadith yassa Allah subhanahu wa ta'ala emboozi esinga okuba entuufu esinga okuba ennungi naye yagamba nti bw'esomebwa Qur'an eno takhsha'u minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum omuddu asoma Qur'an ey'okwebulira omubiri gwe gukyusa emu'assara emitima gyabwe gijjula okutya nga bw'olaba bali bye yagamba nti bw'oba basomera amateeka ga Allah basomera Qur'an zaadathum al-imaana obukkiriza bweyongera kukola ki beeyongera abaffe aya mmeka ze tusomye obukkiriza ne bweyongera naye kyo bannaye twetereeze tugende tusome Qur'an mu butuufu bw'okugisoma olusoma olw'okwebuulirira yagamba nti summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikirillah abantu abasomye Qur'an ey'okwebuulirira mu mbeera y'okugikolerako yagamba nti Qur'an eno ekyusa emitima gyabwe erongoosa emitima gyabwe emibiri gyabwe neebaza kujjukira Allahu tabaraka wa ta'ala tuddeyo tusome Qur'an mu kusoma okwebuulirira abazadde abasomesa abaana mu Qur'an mbasomese Qur'an eno naye bagitegeere era bagikolereko bwe mugenda okugwa mu ndagaano eno mutabani wo ne wanakwata Qur'an ng'agisoma ddiba mpaka ku ddiba nga tagwamu yadde ayat naye nga takoya ku Qur'an
mu ndagaano eno toliimu wabula kuyinza okuba okwejjusa yauma alqiyama. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.